tusaba batuyambe balondole ku music wa Grace nga bali batugambye akasenta akabamu kajje kayambe mama n'abaana ba Grace abo awomu aina tata we rabera wa tata we ni ata abaana bana ababiri ekyamazima betaaga obuyambi betaaga obuyambi abala bana babiri tata wabwaliyo tata bali separate tata bana basatu bamwe badayina tata we omu ali bulungi wa tata we n'abala babiri betaaga ku support betaaga obuyambi mu mbeera eyokuba nti maama tata abaddewo yabadde tata Red Grace yabaddewo nga kati nga tata ate kati naye yafudde yabadde jjajja nga yamba abali embeera gyalimu so Abasuubiza kwaliko omwami kale erinnya lyange nze Sonko Muhammad tukyali ku nsonga za Lady Grace tujidde mu mbeera nti ne taata naye bambi watata wa Lady Grace naye yafudde taata yafudde accident mu nfa y'emu nga muwala ye naye gye yakola ki gye yafa okwongera okusigira ekifaananyi Lady Grace yali muyimbi ayimba ennyimba nga Layira n'endala n'oluyimba lwa Layira yaluyimba ne Aizoni T munywanyi we nga bakyali mu Diamond mu Edmond manager wa Edmond yali kirekaawo Lady Grace babeera nkeepo yogerera we kireka nga ajja okulaba munywanyi we Aizoni T gye yava n'abeera te nga yeyongerayo e Makindye so tuli n'omu ku mukyala owa LC ow'abakyala ku kyalo we twaziika Lady Grace twagala tuwulire ku mbeera eriwo esawa ya kakati amalalo ga Lady Grace tuwuliddeko nti gayitamu enkuba amalalo gatandise oyitamu enkuba abayimbi mwaliyo mikwano gye ffe tetujja kunenya nti oba nakola ki naye tukootinga ebimu ku bintu ebyayogerwako olunaku lwe twali mu kuziika Lady Grace ffe tubajjukizaako obujjukiza sebifanaganako ng'ebyo ow'abakyala ku kyalo agenda beera nga yongerwa okubimalayo no kansala wa family kansala w'ekyalo ate era yatwala abakyala owali mama wa Lady Grace wabeera ku kyalo tukweyanirizaako nnyo nnyini kansala neyanza nnyo ssebo neyanzeege nonsonyi obulogo bwafuddemu katono olw'ensasage yabadde yazzeemu okutugwako erinnya nze Nakyagaba Suzani Yerogaalo atalina kudduukirwa kwenfunye mu pate ya NRM naye ekyo munansonyi okukireeta bwe ntyo naye tekinzigyako kuba abantu bangi balwaki okugamba bwe ntyo mu mbeera yonna eyaliwo twafuna obuzibu nze Red Grace yasinga okumanyika nange kyogedde olw'okuba nti bakinnangira gye mpita Red Grace abasinga obungi bali bamanyi nti nze nzaalaani Red Grace nzaala abaana ab'ente ne Red Grace yali yeddira ki nte obasengaawe kakati Red Grace oyo mu kutambula naye nentambulanga naye nga tuli mu laris ezo n'omukyala eyanoonyanga akalulu mu bulambulukufu era gye nga tulina ejjere bayita ejjefuntuzi naye kyammalako enviiri ku mutwe mugennyini twabika ne tubika nti Red Grace afudde tetwafuna buyambi okuva mbe nalemba nammwe ne bakitulangira nnyo mubadde mweraga mubadde mugamba naye nesinza nnyo kunenya bali waggulu ogezanga maama Nabbanja siyinza kunenya kwalaga nti mugamba omuntu wammwe abeere nga abawa amabaati nga bamanyi mukono singa mu opposition kati walaba omuntu wa NRM nga tafunye kuyambibwa nga abadde afunye obuzibu embeera eyo eba ekola ki ojjukira nti balina okukuba amagye amavundu naye mu kutukuba amagye amavundu abantu bangi basuubiza nga mu kuziika Lady Grace ojjukira bantu ki basuubiza biki abantu abamu ogezanga abawuma Uganda Music Association batugamba Musician Association batugamba nti bagamba nze ne Mama Grace ne mbayitanga onanga batudde ng'olukiiko lwawuma batugamba beeteefuteefu era bali bakulemberwamu Secretary General waabwe omukyala Fina Masanyalaze ne batugamba bagenda kulondoola music wa Grace waliyo ssente zikola ki ezibeera zivaayo osanga zinaatuyamba mu kubeera nga bamaliriza omulimu Grace gwe yali alese ku lwa maama we ne taata we omulimu kyogwo ogw'okuzimba ennyumba okugimaliriza nga ssente ezo zivudde era gundi Red Grace yali registered mu kitongole ekyo ekyawuma
natwala obuvunaanyizibwa ng'omuntu alina okuba nti abeerawo ku lwa famire eno. Natwala obuvunaanyizibwa ne ŋŋamba munnange Saamutule mugamba omanyi nti Fiina Masannyalaze aŋŋambye mukubireko mu mbeera ey'okuba nti mugende munoonye essente za Red Grace n'okugyayo ennyimba ze. Naye bwe nabuuza gwe nali ŋŋambye nti gendayo Mama Grace yasituka n'agenda. Baamugamba era ekyansobera bwe yatuuka eri baamugamba nti gwe oyita otya Red Grace. Ngani gwe babuuza? Babuuza Mama Red Grace. Maama we nnyini gwe babuuza? Maama we. Nga tebamujjukira mu kuziika? Simanyi awo mukama wange. Bamugamba nze maama. Maama nga maama ne bamugamba nti alina okumala okukola ebbaluwa ey'okubeera nti balonda ba administrator. Eri Grace yalekayo ki? Teyalekayo ba administrator. Simanyiyo oba bank oba kitongole ki anyinza okubeera awo nemba ngenzo ne bwoba ogenze kugulawo account mu bank bakubuuza ani sigintolewo. Kati okutwaliza wamu abawuuma baneeno tebannabaako kuvaamu mwasi kintu kyonna emyezi omukaaga Grace yamaze mu ttaka. Basuubiza okuyamba famire eno b'okutuyamba naye tewalina wadde n'ekintu n'ekimu. Ate n'akasente akaaliwo tewali yakatwala nti baba akatwala ne maama ate n'akeeyambisa mu transport ogenda e Kampala ng'agoba ku byawuuma kyaba nti kyammalamu amaanyi. Kati mbadde nsaba tubajjukize abawuuma bano. Mu bubi omukyalo oyo yakola omulimu munene nnyo Fiina Masannyalaze. Fiina Masannyalaze omusiima Paul yakola omulimu gw'amaanyi. Yasulawo omulumbe yakwasaganya banne. Fiina Masannyalaze yaleeta essente emiliyoni zaali 2 okuva mu Embeera egootaanyi. Fiina Masannyalaze n'aleeta abasona saavisi abakola ku nsonga eyo. Omukyalo oyo yonna gy'oli bw'obanga otulaba era ng'ondaba ekyamazima byamusobera nga ye byamusobako bitya no byasoba ku eno ebigambo byali bingi. Namugamba yabbye ssente naye nga bambi ffe tusaba tukimenyawo Fiina takwatanga wadde ku 10 n'ekitya n'ekimu. Abantu ayogera ebigambo bingi bambi nankubira essimu n'agamba bannange nze siri mu bintu byammwe sibimanyize ndi okwagala kusitula famire eyo okulabika nga njirwanira efune byekola ki byandibadde okubatambuza okuwatuusa mu mitendera emituufu. Omukyalo oyo takwatanga ku 10 era ntwala omukisa okutegeeza buli muntu yenna eyawulira eyaleeta okwagala okwonona erinnya ly'omukyalo oyo n'okwagala okubiiya erinnya lya famire eno ya Grace ng'eyagala oddibiiya eyo mu bayimbi. Omukyala takwatanga ku 10 ssente ze yalina yazeeta mu bulambulukufu era n'akola omulimu gwe yateekera okukola okulabika nga Grace agenda obulungi. So mubeewaza abawuuma nga bakulembeddwamu secretary waabwe Fiina Masannyalaze olw'ekyo. Kati mubajjukiza ki? Tubajjukiza tugende ku nsonga z'abantu abalala bojjukira. Tubajjukiza nti tusaba batuyambe balondoole ku music wa Grace nga baali batugambye. Akasente akavaamu kajje kayambe maama. N'abaana ba Grace abo awomu alina taata we era abeera wa taata we. Naye ate abaana bano ababiri ekyamazima beetaaga obuyambi. Beetaaga obuyambi. Abalala bana babiri taata waabwe ali omu. Taata bali separate. Taata bana basatu wadde alina taata we. Omu ali bulungi ewa taata we n'abalala babiri beetaaga ku support. Beetaaga obuyambi mu mbeera ey'okuba nti maama taata abaddewo yabadde taata wa Red Grace yabaddewo nga kati nga taata. Ate kati naye yafudde yabadde jjajja nga yamba abaana. Embeera gy'alimu. So Abasuubiza kwaliko omwami so mwogeddeko wano omwami oyo Meeya Saalongo. Meeya Saalongo. Saalongo Siraaje tukusaba munnange nti ate kati obwetaavu bwo bweyongedde okuba obuki obungi. Tusaba obeere nga kyewasuubiza otuukiriza $50,000 ge yatugamba. Tusaba yabawaako mmeka ku 5? Tewali. Yabadde tannabalaaka abadde yeerabira naye Mukama ajja mmusaasira tumusaba amugabirire abeere nga Saalongo Meeya waffe watale n'akayimba akapya twakalabye ka mulembe nnyo tukujjukiza nti abaana be wagamba okuyambako oba omwana omu kati jjajja abadde abayamba ate naye yafudde. So ayinza oba kuno bati yafunye mawulire gafa kuba atera okubeera mu kuziika naye tukujjukiza bw'oba osobola at least ojja oyambeko Saalongo Siraaje.
ne tubeera n'omwami eyatambula bajja kwanzijukira kwaliko omwami yagamba Elagadi omwami yali munene omukadde jjajja Lagadi naye n'abeera ng'agambye nti wanaabatuusizza kye batuusizza bo babeere nga bakola ki ne munnange oluusi ati b'olina okuyitiramu bw'aba takutte ennamba yo ya ssimu kutuusa mu bantu ng'abo oyinza okwekanga nga tokoze ki naye tweyanziza lwakino kye mukoze okujja okubaako kye mujjukiza eri buli muntu ssekinnoomu. Jjajja Lagadi yagamba atya? Jjajja Lagadi naye yali omu ku abo okuba nti mweteefuteefu okuba nti balondoola ssente ezo okuba nti zivaayo zisobole okuyamba ku famire eza Music wa Grace. Aki ekirala kye mwali agadde okugamba nti bannange olwo kino nekikyagaanye kuba kyo kituufu jjajja yafudde abadde ayamba ku baana maama asigadde yekka maama alabika takola kikyawali badde oyagala okubagamba? Nze mu kyo maama Nabbanja Prime Minister wa Uganda. Prime Minister wa Uganda omukyala omulungi oyo omukyala ayamba maama Nabbanja nze Susan Yerogalo Nakyagaba nze vice w'abakyala ku kyalo Ngando mama Grace we yatandikira okukola ki okutuuka. Maama Nabbanja tusaba oyambe ennyumba eneeserekebwe ate era nange nyine yandigambye nti nnyamba munnange naye yange yakoma mu kkubo terina mabaati. Tusaba ennyumba zino zisobole okubeera nga ziggwa. Maama Nabbanja omulungi tukwegayiridde yamba baleme okubeera nga batuvumaganya. Si weewaawo? Weewaawo. So babaana NRM alabye ku maama Nabbanja. Ono omukyala yafa Lady Grace yali omu ku bali babayamba ku by'obululu. Naye ennyumba ya rooms ziringanga 3 wane n'amabaati matono nnyo tegaweza wadde kwata kwaga agaabula oba agabbibwa. So yali badde at least ayambibwako mu mbeera omubi. Ndowooza amabaati nga si 30 gamala okusereka wanene ennyumba. Osanga n'abawuma nabo banagira nabayongereza okwo at least Lady Grace babeera nga bamulabirawo n'ayamba abaana. Kyagala otugamba ekirala ekisembayo? Ekyandisembyeyo nakubirako ne ku Mulanga era ku maama Fiina ne musaba naye era okujja okuba nti atubeererawo mu famire n'ekirala buli bambi eyasuubiza ate era abayimbi mbasaba balemenga kukoma ku muyimbi munnaabwe yekka nga yakoze eki nga yafudde bafeeyo nnyo okulondoola famire ezo nga bwe ziba zikola ki oba taata bw'aba afudde kuba ne bobeera nga mukola mulina akabiina akamwe batutunuulira abantu 3 otunuulira maama otunuulira taata n'omwana gw'okola ki gwozaala naye bba abayimbi batunuulira ate muyimbi munnaabwe yekka era nkakasa nti tetwalabyeko ku bayimbi okuleka maama alina omuntu omu gwe yeerabidde nga teyabaddewo nnyo omwami bamuyita Siimu omwami oyo simwogerere mukubi wa keyboard muyimbi abeera mukono ne Tone Mugalu bamwogeddeko yayimba Kiryokke oba yayimba Butinnindi ne Musiitwa Kimala yayimba Kanecha Kalire. So abantu abo bakola omulimu bakoze omulimu munene nnyo wano mukufa kwa taata naye tusaba abayimbi baveeyo bambi baveeyo so si kubeera tewabeerawo mbeera za byabufuzi ate n'abatulangira bujja kukya ku makya Mukama agenda kubeera nga ajjukira famire eno bambi tusaba baleme kubeera nga balaga nti nno balangira nti batulangira kutulangira kyekinnuma kyekinnuma nti mufunyeemu ki n'amabaati obaati gakoze eki galemye waliwo yaŋŋambye ekyankabiza amaziga nti gali baagabbye naye ne gebawa Lady Grace gakoze eki anti abayinza okuba nga abalangira naye nga boogera kituufu ng'ekituufu tebavuddeeyo abakulu tusaba bayinza okuba kale nga bati tebakimanyi naye tusaba bonna buli eyali akitegeddeko ku nfa ya Lady Grace si mu bubi kusaba Mukama abakozese maama Nabbanja nkusaba Mukama abeere nga akukozesa okusobola okubeera nga otudduukirira. Kale emboozi ya Lady Grace tukyagitambuza bonna abamufollowinze obulungi story zaffe zino tujja kuddamu tukyale ewantu eyaziikibwa tulabe eddala entaano eno bwe baba nga abantu bagamba bafa nnyo ku muyimbi munnabwe gwe baliko omuyimbi munnammwe mwagenda yitamu enkuba oyaziikibwa amazzi gatandise omuyitamu so tugenda kwongera okutuukako ewali entaana mu mbuzi zaffe zinaabazidda tulabe entaana eno eri mu mbeera ki so omuntu anaabeera eyo nga ddala olina obulumi bw'oyo omukyala at least entaana kale yeemalirizibwe ebirala bisooka ebiga n'entaana emalirizibwe kuba kati
egenda kubanga eyitamu enkuba era etandise okubanga eyitamu enkuba amazzi gagenda yingira munda mu ntaana kesi gye mwagula amatirivu bona ate amazzi gagyonoone baali batugambye n'ekirala kembadde neerabidde baali batugambye okukola ekijjukizo okuteekawo ekivulu kibeera nti wabeerawo ekijjukizo kya Red Grace nga bagambye nti ssente ezinaaba zisobodde okuvaamu abayimbi abaaliwo besobola kumenya kuba waliwo abayimbi bangi nga bagambye nti bwe banaaba bafunye akasente akavaamu kayambe ku nsonga ezo ez'okumaliriza amalaalo ennyumba naye twabulwa omuntu asobola kugamba nti akimiriramu kuba yali atugamba nga atugamba tusooke tubeerewo kono obukadde nga 10 olwaki olw'ebyuma n'ebisigadde naye bakubula ekibajja nkondo bajja mulaawo kati mbulwa kyendya ezimba ennyumba zigamba nti nfuneyo ezinaapangisa ebyuma nebinaakola ku nsonga eyo nsaba busabi bwaba nga aliwo omuntu mweteefuteefu mu nsonga eyo naye ajje tubeere nga tutuula bumu era tubeere nga tukiteesaako kale atakuumira mpeera abankuumire